Ennyimba, amazina n'ebivuga ebya buli ngeri byebikedde okusaanikira ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ki NRM nga bannakibiina bakomyawo empapula zaabwe ez'okusunsulibwa. Essanyu lino libadde lyongera okweyoleka ng'abadde akomezaawo empapula ze asunsuddwa okwetaba mu lwokaano lwa kamyufu. Mu basunsuddwa mubaddeko Minisita omubeezi ow'ebigwa Tebiraze Lilian Abe. Ono ayagala kuddamu kwesimba ku kifo ky'omubaka omukyalo ow'ekitugumu agamba byakoze mu kisanja ekikomekkerezebwa byeraga kale ng'akyalina embavu okwongera okukolera abalonzi be. Tewali byakuyogera bingi ebintu bye mbadde nkola nga byogera tewali nti simanyi okwogera kino balabye nti ndi mukulembeze mulungi kubanga badde nkola ensonga za ndwaliro nagikolako makubo masomero bonna nagikolako. Agnes Nanduto naye asunsuddwa akyayagala okukyekirira abakyala ab'ebuduuda mu palamenti. Lwakuba abantu bansindika bakyanjagala sina kye nayonoona mu myaka 5 nkoze bingi sina kye nayonoona so bagenda kunonda. N'abalala basunsuddwa olwaleero abamu batubuulidde nti ekibaleese kwe kuseguukulula obukulembeze obuliko basobole okukola ku nsonga z'ebitundu byabwe. Ngenda kusimba essira ku byobulamu ku by'amasomero ku by'enguudo n'ebibiina ebigoba obwavu mu maka. Awali eby'enguudo n'amalwaliro n'okuyingiza amasannyalaze mu ssaza n'ennyingiza y'essente mu maka g'abantu ate buno bwakulembeze bwa mirembe n'okukolera abantu n'omutima gumu. Tulina okulwanirira abakyala ennyingiza y'abakyala n'eminyeeto mu maka era nze natandikako already okulaba nti abakyala bafuna ssente. Abalala batubuulidde nti beetaaga okulaba enkyukakyuka ey'omuggundu mu bitundu gye basibuka kwe kusalawo okwesogga olwokaano. Yagaananga n'amadwaliro ge tulinago ng'abantu abandi batambula olugendo luwanvu okutuuka ku madwaliro okuwoneka nti bagema abaana n'eddwaliro ly'ebuddaka lyonna tubeire emyaka mingi egitaikanso emyaka 5 nga tukali tuli health center 4 tutakuwoneka nti tuno eryowo amagezi tulituuse etyo okuba hospital. Ebintu by'ettaka tulina ebizibu bingi eby'ettaka e Kasese. Nze ndi surveyor mbadde nkola mu by'ettaka ne saa zino kyakolamu nze nsobola okumanya nti lino ettaka lirina ekizibu ekiti tulikole bwe lityo abalala babyogerako naye nga tebabimanyi. I would like to improve on education, improve on health sector, but more importantly the infrastructural development, the socio-economic transformation that Zombo, particularly Okoro, need badly at this time. So nga abalala babadde balowooza nti eddoboozi lyabwe libadde terituuka nga balina okukikola berowoozaako bokka. Kubanga kye tulina okukola kiri kimu ng'ababaka kulaba saavisi za gavumenti zituuse ku bantu nga bwe zinotuukibwako bw'olaba emyoga gituuse bulungi PDM etuuse bulungi etc. Essira ngenda kugisimba ku bya infrastructure ebya gavumenti ebyamakubo amazzi. Nga kati omuwendo bwe guweze ogw'abantu 10 abayise mu bulambalamba ku ky'okuvuganya ku bubaka bwa palamenti so nga bassentebe ba zi disitulikiti baweze 4. Asooka ye Obuwa Jen Samson okuva mu Ajuri County Aleptong, Okot Boniface Henry okuva mu Kole South Ekole, Awuma Linda Agnes okuva mu Lila District, Acheng Jen Ruth Ochero Lila City, Ongu James Kwania North Kwania, Among Anita Bukedea District. Ng'akakiiko bwe kalinda ssentebe w'ekibiina okunona empapula ze ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno tukitegedde nti enteekateeka yonna ebadde ekyatambudde bulungi. Kyokka nga bwe bagamba nti ku mukolo tekubulako musiiwuufu ate waliwo omusajja agombeddwamu obwala oluvannyuma lw'okusangibwa ng'aliko abantu abagambibwa nti abadde abaggyako ssente mu lukujjukujju. Justin Nakibule agafeeyo ku Spark TV.